bw'amu. Frank Gashumba ono namumanya dda. Era mu ofisi yange y'obwalo yajjangayo nga tulina emirimu gye tukola myaka mingi egiyise. Naye bw'ojjako ekyo ava Buddu e Kalungu era amanyiddwa bulungi nga munnabuddu. Ennaku zino alina byalondoolwa bavandimu ebiki tetwabimanyanga naye sirowooza nti ebyo bye bimuleese wano. Naye emyaka egiwerako egiyise y'omu ku bantu ababadde boogera ebintu ebikankana unze era nga binjala. Naye nga bwe mumanyi nze mwana wa Kabaka omukulu nga Katikkiro era n'ono naye mwana wa Kabaka. Kati nga nze mukulu we ng'ate siyinza kudda mu byayogedde kubanga awo mba nkulembedde bubi. Era mumanyi bulungi nti omukulu mwana omuto bw'aba amukuba ebikonde oluusi amukwata bukwasi mikono tamuddiza. Naye mba ndi awo ne nfuna amawulire nti ayagala kujja kundaba. Ekigambo oli gwe yatuma kye yakozesa nti njagala kutabagana, ekigambo kye yakozesa. Era nampandikira n'ebbaluwa okukakasa ekyo. Frank Gashumba ono musajja mu Katoliki. Era Papa ayitibwa John Paul owokubiri bulungi. Musajja yagala n'amukuba ekyasi mu lubuto Katonda amutte. Naye omusajja ne bamukwata ne bamusiba myaka mingi. Twakeera ku makya ne twewuunya ku mawulire agensi yonna tulaba Papa alina omusajja yali agala okumutta. Ne ngamba nti ate nze gwe bataakuba ssasi gwe baayogerera obwogerezi oli bw'aba ayagala okujja tunywe ffenna olwendo lw'amazzi lwaki tetulunywa. Ne mugamba jangu era nsanyuse nnyo okukulaba wano. Nga bwe mumanyi mu nsi buli omu ku ffe aluubirira okubeera omuwanguzi. Era abantu bakola ebintu bingi bye balowooza ebinaabatuusa ku buwanguzi. Abamu baba baagala nsimbi, abamu baba baagala kitiibwa, kumanyika. N'obuwanguzi bujjira mu mbeera za njawulo. Oli ayinza okufuna obuwanguzi oba mu mizannyo oba mu kuyimba. Naye obuwanguzi bwonna obwo buseebengerera. Ekiseera kituuka ne buggwawo n'ensimbi abantu zitera ne zibaggwako. Oluusi oba n'ettutumu nalyo ne liggwawo. Ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Ekintu ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Era waliwo n'olugero lw'Ekiganda olugamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno ky'atali erabira. Ebigambo bisobola okuba eby'omutawaana okusinga ensimbi oba ettutumu. N'olwekyo oli bw'asalawo okutereeza embeera, nsuubira nti ajja kwogera ebigambo ate ebitereeza biri ebyasooka. Ekyo kirungi ku lulwe ng'omuntu n'abaana be n'abazzukulu be. Kirungi ku lw'Obwakabaka. Frank Gashumba nze mulaba nga Muganda ne bw'aneeyita muvandimwe, naye ye Rwanda kyajja atandika okugendayo. Akulidde wano Kalungu. Era ebyennono ddala by'amanyi bya wano bya Buganda. N'olwekyo nga ye omwana wa Kabaka kirungi okujja okutereeza embeera era nakusanyukidde nnyo olw'ensonga eyo. My young brother here, Frank Gashumba, who sent a message that he was interested in coming over here to reconcile with me. I don't know that the word reconciliation is right because I never really had anything against him.
To apologize should be the right word, because I never provoked him to say what he was saying. Much of what he was saying was distasteful, as we all must have heard it with our own ears. But then, it's only someone with courage and a certain level of humility that can come out to say, what I did was wrong. I would like us to start moving on a clean sheet. And that's exactly what he has done. And I thank him very much for the initiative. And I hope going forward, we can all work for the good of the kingdom and for the country without undue rancor, without undue anguish or vehemence, which we've been witnessing over the years. So I wholeheartedly accept the apology, and I am ready and willing to work with him. He's my young brother. He comes from Masaka, Buddu, and we've known each other, like he said, for quite a long time. And I hope it is gentlemanly that we, concentrate on the key areas. There are certain areas Gashumba talks about that are very pertinent. Social and economic transformation of the ordinary person. Those are pertinent issues which we must concentrate on. We should try to avoid personal attacks or personal issues which can only hinder us from discussing the major issues which concern the ordinary person, the people who are less fortunate than us. And those are the people we are expected to help, get better lives. And I think that's where we should concentrate. And I'm sure he will continue talking, of course. And I hope as he continues with his talks, he will be more kind and more considerate to the people he talks about. Thank you very much, and God bless you. Abenju ya tamali mirundi bazzeeko wano. Nabuulira Ssaabasajja nti bajja. Nangamba nti baagala kwetonda bajje, kubanga okwetonda kya buntu bulamu. Awo nno ensi ejja kukulaba ndowooza mu bbala eddala eryobadde tekulabiramu bulijjo. Tusanyusa okukulaba era ndowooza muzindalo guno nguwe gwe wennyini otubuulire ekikuleese. Uganda kyekifo kyokka Abanyarwanda mwe bataayina refugee camps. Ebitundu byonna ebirala Tooro, Ankole waliyo refugee camps z'Abanyarwanda. Era bajjajjaffe batugamba nti bajjajjaffe bangi baafiira mu Lake Mbulaawo olwokubanga Kabaka yaliwo then Wankole yali abagamba badde e Rwanda. Kabaka wa Buganda yaliwo n'abagamba mubaleke bakontinuinge bajje mu Buganda. So relationship y'Abanyarwanda ne Buganda eringange ya America ne Bungereza. Era jjajjaffe Serafina yafa cancer 1984. Twali tukyali baana bato yatugamba timulwanyisanga omuntu yenna ne timulwanyisanga obwakabaka bwa Buganda. So attachment ya obwakabaka nkulu nnyo gye tuli. Era wano tujjukirako ojja waffe oba kitaffe Higiro Ssemajje yaliko wano mu lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka. Mu nsonga eyo yennyini zize kuzzaawo nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Era ebyo mbimusabye mu ofiisi ye kuba namumanya banga ddene nga alina lofaamu gye bayita Buule and Mayiga. Yes, ekyaliwo. Okay. Ne mumanya nga ate minisita wa Ssaabasajja Kabaka, minisita wa information. Program yo gye wakolanga oba yabangawo Lwakutaano nga nze ne maama wange tugiwuliriza nnyo. So obumulumulu bwe bubeerawo situba na mirembe. Obumulumulu bwe bwaliwo mukwano gwange Bishop gwensinga okwagala mu Uganda ayitibwa Silvers Jumba. Yaŋŋamba oli mu Katoliki ate oli w'e Buddu. Buno obugulumbu situkola ki situbwetaaga. Ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Judy Mbabaali yali gavana w'e Masaka. Y'ensonga ekoze eki endeese wano. Nga nkusaba enkolagana gye twayina egende mu maaso.
n'ebigambo bye twakosa nga si birungi, olumu kitulinnya. N'otula n'ogamba vidiyo eno yali nze oba yali muntu muki? Yali muntu mulala. Tuli mu nsi stressinga nnyo. Naye abantu abali civilized bw'okula olaba nti I think yali ki? Yali nsobi. Era ndowooza abantu abagunjufu be balaba nti akoze ensobi n'akola ki? Ne yeetonda. Kyekindeese wano. Sebo nakoma okujja wano oba 210 mu hoolo eno. Lwe nakoma okujja wano. Nze omu ku baasooka okuteeka essente ku ttafaali ewa ekasubi nga Katikkiro Walusimbi yakyakola ki? Lwakwasa afuddeyo okukebera documents naye nga tuziina. Kyekindeese wano. Sebo tukwebaza okulwanira Ssaabasajja Kabaka. By'oyitamu tubiraba, ne bakubanja Kabaka, abakubanja Kabaka tebamuyinaako Luganda. Era gye mbaddeyo nga mbyogerako nti Buganda, Ssaabasajja Kabaka alina Katikkiro, alina baganda babalangira n'abambejja, alina abaana be. Mmwe ababanja Kabaka mumuyinako Luganda ki? Twali tuli awo Ssaabasajja Kabaka ng'akoze eki? Ng'akomyewo essanyufu tulaba Kabaka nga tufuna emirembe. Kyekindeese wano. Era n'enkolagana eddewo. Naye n'abalala tobavuma. Yogera bwogezi wa bwino yeetaagisa. Bw'ojjayo bwino akweyimirira. Oli yambuuza olumu. Ekyamazima yali ambuuza ku ggwe n'ettamala emirundi. Nti naye lwaki tobaanukula? Ne mbagamba nti kubanga byenkola tebiriimu mavuunya, bijja kunneeyimirira. Katonda mwebaza nti kituukiridde olwaleero gwe nojja ne weeyogerera ensonga eno. Era ndowooza nti okukkaatiriza Kabaka kye yatugamba okwetonda kya buntu bulamu. N'olwekyo twagala tubeere bantu balamu, tuzimbe eggwanga eryeyagaza. Uganda si nnene nnyo naye nnene ekimala ffenna okubeeramu. Awo nno kano kabonero kalungi. Era nammwe abazze okubaawo nga ndowooza bano bazze kubaawo nga bajulizi. Bagamba eddala Gashumba agenda ddala agamba nti azze kuzaawo okolagana. Ndowooza mwebali nammwe kujja obujulizi mubufunye. Katuzimbe Buganda tugize ku ntikko ne Uganda etebenkere. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Akasana kangi tweyanziza nnyo. Okwambala kwakumanyi si bwe kiri.